Nkyalero sawa nga 12 kitundu kimotoka kya Fuso kirole kibadde kitisse omwenge nga kiva Nakawa kitomedde Costa ate yo ebadde ku nkulungu egyo tuyita Yawampeewo ate yo nga edda Luzira kati olugitomedde ate yo netomere eyaffe eya poliisi ebadde situdde abasirikale bonna omuwendo babadde abiri mu mmotoka eyo era akabenje ako ne kaleetawo obukosefu ku basirikale 19. Abasirikale ba poliisi abawerera ddala 21 bawonedde batono okufiira mu kabenje akagudde ku nkulungo ya Jinja Road. Kigambibwa nti akabenje kano kavudde ku muvuzi wa Fiso abadde atiisa omwenge ng'ono yayambalidde emmotoka ya Costa okukakana nga Costa nayo etomedde emmotoka ya poliisi abasirikale bano kwe babadde. Costa ebaddemu abantu 2 nga bo tebakoseddwa ate ye omugoba wa Fuso wamu ne munne gw'abadde naye nga bano be bagambibwa okuviirako akabenje nabo tebakoseddwa era nga bataddeko kakokola tondeka nyuma nga kati poliisi bakanyina gwa banoonya. Tuubyeko olubu lw'ekigere mu ddwaliro ekibuli abasirikale bano gye baddusiddwa okufuna obujjanjabi era ne batulojjera nga bwe bibadde. Badde va mabega eferinze okubreakinga nga tutuse ku roundabout nekona minibus baddemu wakati minibus netukona. I was feeling too much pain on the head and on my chest because the vehicle fell on my side and everyone who are in the lorry, in the truck, came and fell on me. It is the back that is paining me because I fell on the metal where the lorry overturned. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Kayima akakasizza akabenje kano era n'ategeeza nti kino kivudde ku bulagajjavu omugoba wa Fuso bw'akozesezza ng'avuga era wano waasinzidde n'asaba abagoba b'ebidduka bonna okugobereranga amateeka agabafuga naddala nga bali ku nguudo. Abavuga ebidduka muddemu mutunule ku highway code amateeka gabagamba ki? Bwe mba nvuga ekidduka ntunula nkola ntya? Omuntu ng'alina right of way muwe ne bw'oba ng'olina right of way ate olinga olaba nti alinga omulalo baba batusomesa okuvuga emmotoka batuga nti gwe munnaavuga kitwali nti ye tamanyi gwe okagwomanyi omuleka n'akola ki n'agenda. Abasirikale bano abagudde ku kabenje bakola n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwerekera awamu n'okukuuma abakungu ekya VIPPU. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.